Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya. Nze Nurdin Ntege. Bintu bingi ebigenda maaso mu ggwanga naye nga tulina obitunuulira n'obwegendereza ate nga bwe tumanyi nti emu ku nsonga enkulu ey'amawulire kuyamba muntu oyo anyigirizibwa, emu ku nsonga enkulu kulaba nga communities zibeera bulungi. Wabaawo ekiriwo ne tuyingirawo. Kati nyina ensonga gye njagala okutunulako. Uganda ng'ensi yajjamu obuzibu bw'ettaka, oyinza okiyita ekibbattaka oba emivuyo mu nsonga z'ettaka. Olumu buyinza okuba nga si kibbattaka nga mwagabana bugabanyi, taata wammwe yakola bw'ati ne bw'ati ne bakuboola buboozi n'otafuna naye nga odinayingiddwa omukisa gwo. Nga President Museveni atwala eggwanga lino ebbanga ddene azze akola ebintu bingi okulaba nga ateekawo obukiiko n'ebitongole eby'enjawulo okumenga sure nti munnayuganda asobola okuba ku ttaka lye mu mirembe nga tanyigiriziddwa. Naye ate omulimu guno gusigadde teguwedde. Obuzibu buli ki? Mu myaka mitono yamala n'atuteerawo ekitongole kye tuyita Presidential Special Task Force on Land Matters and Environment State House, era n'atugamba nti ekulirwa Brigadier General Luchamuzi. Naye mu kubaawo byonna byonna erina byekoze. Ekola ki? Tulabye obukiiko bw'ettaka obw'enjawulo nga gw'oli eyo omugagga yajja n'akubba ate yakubba n'akulaga nti yakuwaabira. Nga gw'oli eyo wagabana omugabo gwo ate gwe wagabana naye n'akuulita n'ettaka n'agenda olw'okuba ne ssente ne bitambula bityo. Oli eyo wasinga ettaka lyo mu bbanka, wasinga property yo mu bbanka, ogenza okwewola okwejja mu buzibu ate kyewatwalayo bbanka n'ekibba bubbi. Ogenda okumalizanga ekitunze mu kukitunda nga tolina gy'oddukira. Kwe kugenda mu bannaffe bano naye kaŋŋendeko ewa General Luchamuzi eno. Bo bakola ki? Batuyamba ddi? Muganda wange. Sebo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ogamba otya Oluganda? Alhamdulillah. Abantu babulire ku mannya go bulungi. Neyanziza nnyo Mukulu Ntege. Wabaddewo nno okusika omuguwa kubanga bakama bange mala kufuna lukusa bakama bange naye mbadde siyinza kujeemera Mukulu Ntege. Kituufu. Erinnya bampita Sempagala Jamiru nga nze akulira ebikwekweto mu kakiiko ka Presidential Special Task Force Land Matters and Environment. Omukulembeze gw'eggwanga ke yateekawo oluvannyuma lw'okulengerera ewala nti ekibbattaka n'okwonoona obutonde bw'ensi bikyase nnyo ensangi zino. Akakiiko kano yakazimba n'akakwasa munnamagye eyawummula Brigadier General Moses Shabani Luchamuzi n'ekigendererwa eky'okuyamba bamulekwa, abakadde, bannamwandu n'abantu be abateesobola. Ng'amaze okulaba nti azze akola ebintu bingi nga bw'oyogedde omwanjuzi, yateekawo obukiiko obw'enjawulo. Waliwo sister agency akalala akali ku Lumumba akakulirwa Afande Enjuba, waliwo Land Protection Unit, waliwo Ministry y'ettaka, waliyo. Naye akakiiko kano yayagala kabeere kanjawulo mu mpeereza yaako olw'okumanya nti ekibbattaka kyali kikyuse nga kiyinza n'okuvaamu akatabanguko oba kiyite insecurity. Akakiiko kano n'akkiriza kakozese military police ng'ekigendererwa ababbi b'ettaka bano bw'oba onzikiriza mukama wange genda maaso atuwuliriza okusobola okufunamu. Ababbi b'ettaka balimu ebika nga 3. Waliwo ababbi abasinga obuzibu ab'ettaayi, abo tebalabika. Abo babeera mu mawofiises ba white collar, abo babeera mu bagagga, babeera eyo mu mayumba gaabwe tobalaba naye nga be bawagira ekintu kino be bakiri emabega. Kakati ne mubeerako abalala abayambako abazigirira
bayite ba bulooka. Baganda bange ba bulooka, buli muntu asobola okubeera bulooka. Mulimu abalungi, mulimu n'ababi. Naye ababi abo be baziga bagiyita mirimo. N'amanya nti mulandizi waliyo ettaka eriri ku blue page. Nti omukadde wa wali omulaba alina acres 5 netaliiko mwasirizi. N'afuna omugagga n'ateekamu ssente. Kakati waliyo abasembayo abalumba front be baliwa. Omuntu ajja naga nti nyina omulimu gwange Entege. Nalabye nyina ekitaka kyange, bakita kitaka, oba nyina akataka kange. Kali ku blue page ngenda katuuza mu manyago. Blue page yeriwa. Bwe baba bakola ebyapa, bwe bali bakola ebyapa abazungu. Ettaka lyonna lyalekebwa nga lipimiddwa. Kati ettaka eryasigala nga lipimiddwa ne limanyibwa nnannyini lyo naye nga terinnaba kukolebwa kyapa kujja ku white page gye bayita blue page. Nkufuna. Kati blue page eyo kwe bava ne bakola white page n'ofunako owners copy n'ekirala ne kisigalayo muki mulandizi. Ababbi b'ettaka littaka lino liri ku blue page bateebereza nti bannannyini baayo tebannajja kuli kuleiminga likyaliyo. Likyaliko akabuuza. No, likyaliyo terinnatambula. Era litera kubanga lyali ly'abasajja bakulu nnyo badda. Kakati bajja ne bakyusa amannya ne beefuula aba famire eyo ne bagende wa administrator general ne bafuna letters of administration ne batuulayo. Kati abantu bano ewali obuzibu beeyambisa ebitongole bya gavumenti okusobola okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe. Ogambye otya? Nkugambye nti beeyambisa ebitongole bya gavumenti. Abafere ababba ettaka ly'abantu ate bayita mu bitongole bya gavumenti eby'ettaka. Ebyapa ebituufu babikolera mulandizi wokka. Letters of administration bazifuna wa administrator general wokka. Ensala letters of administration bayitira wa administrator general ne bazifunira mu kooti. Ensala y'emisango olina kugijja mu kooti. Kakati awo ba masitalingawo ne bateekawo enkolagana n'abantu abo, abamu nga babadyesedyese ne bagenda n'obulimba, abamu nga bakimanyi. Kati ne bamanya nti emisango gino egiva egirina akakuubagano n'ettaka tuyina kugirwana tutya. Poliisi tuyina okuba nga tugirina, tuyina okuba nga tulina balooya ab'ebbeeyi, olumu n'abamu mu balamuzi tuyinza okuba nga tubatuukirira. Kati mu nkola eyo omulimu gwabwe ne gukola ki? Ne gubanguyira. President bw'amala okutegeera ebyo byonna naga nti kanteekewo akakiiko akange nga kakulirwa munnamagye eweetaaga amaanyi kakozesa amaanyi. Olw'ensonga eno gye balwanira ku ttaka giyite status quo, bakozesa bakifeesi. Kigambo kitegeerekeka amangu. Bakozesa baki? Bayiwa eggaali. Eggaali eyo we bagiyiwa. Eggaali eyina ne command eringa eya military. Babeerako ne komanda beewa n'ennamba. Komanda 0. Onabbye ettaka. Emivibo amala ogikola. Ku ground bw'atuukayo ayiwa ggaali. Ayiwa ggaali. Bakifeesi nga balinga ba military. Naye wano we wali ekikulu. Tosobola kuyiwa ggaali nga security y'ekitundu ekyo temanyi. Nga DPC tamanyi. Nga OC tamanyi. Nga diso tamanyi. Nga giso takola ki? Tamanyi. Era waliwo ne lwe badda mu nkwekule ne mugenda ne mujjawo ono n'akomawo ne bakifeesi nga balina command eya military. Yes. Kye batalina ze mmundu. Naye baba batendeke ng'asobola okukuba n'ova mu nsi muno nga tozzeemu kulya. Olukuba lumu. Olukuba babeera n'ebissi majambiya, busaale, butayimbwa. Beyita bamachete. Amannya mangi. Naye ebyo byonna bw'obyetegereza president yabimanya. N'amanya nti abantu abo bayina kubanga waliwo force ebalwanyisa. Kankutegeeze mukulu Ntege. Waliwo ensonga eyaliwo wakati wa mukadde waffe Kirumira Bagale ne famire ya BMK. Wane Buziga. Bwe twagenda okujjawo baguuniza abaali bakuuma ekifo ekyo, abamu nga bakola bibbomu ebijingirire ebya petro. Era nitubakwasa seemwayi.
okutaggulula abasajja abo okubajjawo mu kalina wali we baali bakayanira ebuziga awo nga mulimu abakola bibomu ebijingirire atuwuliriza ayinza okulaba ensonga eyo ng'ennyangu naye kintu kya bulabe nnyo eri ebyokwerinda. Abaana bano bakifeesi bo baba batutte nti bagende kukuuma bebeeyambisibwa okusaanyaawo ebintu by'abantu. Yes, tebakola bukozi gwa kukuuma naye bwe kubeerako amayumba nga baagala kugamenya abaana balina obukugu obusobola okumenya amayumba mu dakiika 15 n'osanga ng'ewabadde ennyumba nga tewakola ki nga tewaliiwo asobola na kusala. Kakati awo we tuyingirirawo ne force. Kuba nabadde nga muzimu ku video ze nasanze omunga ambuuza nti naye General Kyamuzi ne ttiimu ye bo ki ekibaleeta n'amagye naye kati otandise okumpa ekifaananyi naye ndabe be mugenda okwaŋŋanga baba batya. Ekyo kimu. Ekyokubiri mubeeramu abantu ne yeeyambisa ow'amagye omukulu. Si buli muntu nti alina omukisa okuba nga amanye ebiwandiiko ebikwata ku ttaka. Kakati omuntu ayinza okuba alina muganda we mukwano gwe oba omukozi w'essente. Ayinza okuba ow'amagye omupoliisi oba omuntu ali connected oba businessman. Oli n'amugamba nina ettaka lyange eryo naye njagala onterewo support kubira ku DPS oyo. Kakati osanga oluusi ow'amagye ono ng'atutte abakuumi be abataddeawo. Abataddewo asobola okubakwata erina kuba military police. Ddamu okintereeze osanga ki? Nkugambye ow'amagye alina abakuumi be oba alina obuyinza oba alina obuyinza ku bw'amagye asobola okudeployinga bakiyita deployment. Ab'amagye n'abagamba mukuumaawo ng'ate president yakigaana. Kakati military police ye poliisi y'amagye mu njogera yemalayo. Ne wobeera w'amagye ng'oli mukulu nga tukusanze ku ttaka eno poliisi ye ya military ekukwata n'ogenda n'ovunaanibwa. Kye tutambuza ne military police. Kwegabwe musanga omuntu eyayiwa amagye kuba poliisi eno yabyo tejja kukukwata tesobola kujjawo amagye wali Uganda police. Tomenyeka nnyo. Emasajja wane masajja wane waffe Namasube Masajja. Emasajja waliwo omukadde kati bambi mugenzi era nteebereza okufa kwe kwaliko nnyo ku bukubagano bw'ettaka. Omukadde oyo bamuyita Nakabba. Mukyala Nakabba ettaka lye abantu bajja ne balimutwalako naye badiployingawo n'amagye era twagendawo ne tugakwata military police negatwala ne bababuuza ayabaleeseewo okunoonyeza ne kugenda mu maaso. Singa teyali military police wali tosobola kukola ki? Kubajjawo. Yes, ekyo kye kireeta military police okubeera nga yeenyigira mu nsonga zaki? Mu nsonga z'ettaka. Kwali kulabira wala okwa president n'amanya nti ekibbattaka kivudde ku level kwe tulowooleza. Obubbi bw'ettaka bugwa mu organized crime, mu bubbi obuteeketeeke. Tebugwa bugwi. Si bwe buno nti omuntu yanyagudde essimu enjala emuluma. Sajja mulabe n'essimu kanjibbe. Oli averi alukira ddala olukwe. Bamanya nti mu security tulinayo office eno oba tulinayo. Mu mateeka tulinayo ono oba ono. Mu poliisi tulinayo ono oba ono. Era kw'okimanyira. Bw'okwata awo wennyini wenkugambye Masajja. Twakwatawo abantu. Naye waliwo afande omu gwe njagala okusiima. Kamwogere erinnya afande ensonyiwa, afande Semewo Nsubuga. Yajja ng'alwanirira ddembe ly'abantu ng'agamba abantu mwabakutte ne mubatwala ne mubaggalira. Nanyumyamu n'afande ne nyumya naye ne mugamba naye afande. Singa olabye ku mukadde w'emyaka 86 ye talina ddembe lye. Ne mugamba eddembe ly'abano twali respectinze twabatutte mu komera bagenda kuvunaanibwa oba baweebwe bondi. Naye ate ozze kulwanirira bano. Lwaki tovaayo n'olwanirira eddembe lya mukadde ow'emyaka 86? Mwami Semewo Nsubuga n'agamba njagala kulayirira teyabiddamu. Era waali afande Semewo Nsubuga
omusiima taata nkusiima n'abalala babeerenga oyo abeera ekyokulabirako. Ekyewuunyisa bwe mukwata abantu, ffe tetusobola kukwata abantu be tusanze bakola mirimu gyabwe. Aha, ne bwe ffe tukwata bali kuki, bali ku ttaka. Kakati abantu bano okugamba nti abantu bano temubakwata, bagambe bali abantu bave mu bubbi bw'ettaka. Naye bw'oba oyagala okutegeera ababbi b'ettaka abatuufu be baliwa, bw'okwata omuntu olaba kubakuba amasimu. Abantu bw'okwata omuntu n'omuleeta, abakuba amasimu bakunnyonnyola omubbi w'ettaka y'ani era abadde akolagana n'ani. Osobola okwewuunya ng'essimu zivudde w'osuubira ne w'otasuubira nga bawolereza omuntu ono. Naye tebatwala buvunaanyizibwa kuvaayo kubuulirira muntu ono na kumanya kikolobero ky'abadde akola ki? Kyabadde akola ku ttaka. Ki ekyatuusiza omukwasa? Ng'ate mwattu mukulu Ntege, Yes, sir. Uganda lyerimu ku ggwanga erisingamu amateeka amalungi. Naddala bw'otuuka ku bwannannyini bw'ettaka tuliwandiisa tutya? Okutandikira ku article 237 n'ojja ku ani ateekeddwa okubeera ani nannyini w'ettaka, biri well defined. N'otunuulira bwe bibeera bya busika, abantu ebintu by'obusika babikwate batya? Naye abantu bano abanoonya okufuna ebyabwe be bateekawo embeera n'olowooza nti ndowooza, oyinza n'okulowooza, bayinza okulowoozesa abantu ndowooza kibakola kikyamu. Mu byonnyonnyodde nti abantu bakozesa offices eziriwo ate okutaasa omuntu. Buli omu n'aga mu ttaka nja kwetaagayo gundi, poliisi nfune gundi, ku kyalo neetage gundi. Kati ogenda okumaliza ng'oli mu kulwana n'amateeka kyokka ng'ate amateeka ge gali mu kulwanyisa. Kati mmwe abantu mubayamba mutya? Kakati ekisooka, kansooke obuuze ekibuuzo kirungi naye kansooke nkuggireyo kino. Njagala otunuulire, omanyi ekintu bwe kiddiŋŋana emirundi n'emirundi guba gufuuse muze. A mistake done repeatedly, it becomes a pattern and it is a habit. Weebuuze abantu abaliwo nga bonna baliwo kuyamba abantu kibba ttaka, lwaki buli omu alumba munne? Ogambye nti noki? Mbuuza. Bwe tubanga omulimu gwaffe gwa kulwanyisa kibba ttaka kuggwaawo, olina woofiisi mwokola, katugeze teri muganda wange mupoliisi yange naye kangeze oli mu poliisi, okola mu Lands Protection, nkola wa Brigadier Lukyamuzi, okola wa Njuba, ewa Ssenga, wa Mwannyinaze Balungi, oba anti-corruption n'abalala. Olowooza lwaki olabawo ono okusika omuguwa n'akonjera oli, ng'ate ekiruubirirwa kyali badde kulwanirira muntu ffenna kulwanyisa ttaka? Kitegeeza nti mu ofiisi muno mulimu abantu abalina ebigendererwa bye batuukiriza oba eby'abantu be bakolagana nabo. Nga oli alaba mu linnya Mugaati. Kati mukulu Nuruddin gw'oli munnamawulire, singa Chairman Wero si wano amalawo obubbi bw'ettaka obuba bubaddewo, lwaki obuuza nti ate Chairman Wero si wano toteekeddwa kukola ku nsonga za ttaka? Olw'okuba bumalawo. Kubanga oyagala obubbi bw'ettaka bukole ki? Buveewo. No, oyagala obubbi bw'ettaka buki? Andi ngamba bwe kikubuzo oyagala busigalewo. Naye kino kankitegeeze bannayuganda, okubba ettaka gwafuuka mulimo gw'abantu abagwenyigiramu mu butereevu n'abagwenyigiramu mu butali butereevu, bonna nga bafunamu. Abamu bayita mu kwefuula nti bayamba, naye ng'ekiruubirirwa kyabwe kufunamu byabwe. Obuuzizza nti abantu bano tubayamba tutya? Office yamwe bagiyita batya? Presidential Special Task Force Land Matters and Environment eya Brigadier Lukyamuzi. Mutuula wa? Tutuula Mmengo okumpi ne Olubiri. Okay. Nga okumpi ne Wankaaki. Ne Wankaaki y'Olubiri. Waliwo hoteri side yawo bagiyita Kenron Hotel. Okka kumpi awo we tubeera. Olw'okubanga ffe ofiisi yaffe eri ataakiti nnyo n'omuntu wa bulijjo, twagaana okgenda mu bifo eby'ebbeeyi. Okay. Nze Nuruddin nange olina wontwala emmere n'ennema okulya.
ate naawe eyinza okukulema kubanga nze ndi we malongo nga njagala kuliisa ngalo eri abantu baliisa buti. Ekibuuzo ekikulu saagala tukiyiteko tuyamba tutya abantu mu bino byonna byoyogedde kuba kyonyumya si mawulire eri bannayuganda abantu bajolengeddwa ku ttaka, abantu baddusa okufuna obuyambi ku nsonga z'ettaka biganye, bafuuka hopeless, buli gyagenda bikoze eki biganye. Abantu baluka ne ku level nga gwe babbyeko ettaka gwe bafutyanse ku ttaka ate kati bamutadde mu mbeera yeyeewozaako ng'awoza ava na luzira nti kiki nagendako eggomba eyo ng'eyazze okubba ettaka bonna abaliyo yabawabidde trespass kati bali mu kwewozaako wayitawo otya eno ye bwazimba bali ku trespass nibasooka bakumire luzira omwaka mulamba. Tandikirawo abantu bano bayambiddwa batya oba office yammwe in particular? Ekisooka Nuruddin, abantu bangi tubatakuluzaako ababbi b'ettaka abanene n'abatono. Bino byeyogerera. Ekisooka tusooka ne tutunuulira okwemulugunya kw'omuntu ono. Njagala atuwuliriza asooka ategeera obubbi bw'ettaka. Obubbi bw'ettaka nsoose ne nkubulira engeri gye buyita mu biwandiiko. Katusooka ne tutunuulira ekisooka ffe tukola nga fire brigade. Bwe batugamba nti omukadde ennyumba ye bagimenya mugirawo nga tetunaba na kubuuza nti ebiwandiiko by'ono n'oli tujja ne tubiyimiriza ne tusaba empapula. Obwo bwe buyambi president bwe yatutuma obukola ki obusooka. Ekyokubiri tuyita enjuyi zombi ne tuziwuliriza. Bwe tumala okuziwuliriza ne tubawabula. Naye mu bubbi bw'ettaka buno bulimu nnyo olina ensonga gy'omenye gye njagala atuwuliriza kirekere. Bulimu nnyo okweyambisa amateeka. Ekisinga okunnuma abamanyi amateeka ng'ate be bayambako bali okugamenya. Oyogedde ku musango gwa trespass ne malicious, kankwongerereko ne malicious damage. Yes. Gye misango egisinga okwettanira poliisi gye preferring ennyo nga bagiteeka ku bantu bannannyini ttaka. Ingredient enkulu yali badde wano waani. Okategedde ke bakozesa. Nkugambye ozze ogamba trespass. Omuntu ayinza okusaalimbira ewuwe. Ojja bitunyonyola ng'ova luzira. Kye mbadde nkugamba nti kati ffe kye tukola ojja kubitunyonyola ng'ova luzira oba kitalya. Kye mbadde nkugamba nti kyannaku nti abantu abamanya amateeka ate beeyambisizza amateeka okutyoboola amateeka. Kankuwa ekyokulabirako. Abasajja abayivu abalina n'erooya bagenze ku ttaka ly'omuntu wano Lungujja lye yagula oba mu butuufu oba mu bukyamu okuva 2013 ne basooka ne bamuggyawo kifuba ne bamala ate ne badda ne bagenda ne bamuloopa ewa kamishona. Kamishona bw'asazaamu ekyapa ne beekubira kamishona Bijirwa ne beekubira enduulu ewa Mugayino Beka. Mugayino Beka agenda okwetegereza ngati muyinza okubaamu fraud n'abasindika muki mu kooti. Kakati okulwanagana okuliwo kwa status quo. Ani alikolera ku ttaka, ani yasangiddwa ku ttaka nga order tennakolebwa. Kati obuzibu nvumirira abantu abamu abayisa mu kooti eggaali. Ffenna twetaaga ekkooti z'amateeka. Olugaayu. Ekkooti tekola nsobi. Ekkooti tekola nsobi. Gwe gy'olabanga ensobi ekkooti ekiwandiiko kyekuwadde ate kiba kya mugaso nnyo eri ekkooti. Oyina genda mu kkooti ndala n'osazaamu ekiwandiiko kino ekkooti kye yakoze eki kye yakuwadde. Mu butuufu oba mu bukyamu. Mu butuufu oba mu bukyamu. Gwe bw'oba ogamba nti baakusaliriza kye kigambo ekituufu. Kikozese. Genda mu kkooti endala eddako ogambe nti bansaliriza bajja kuwuliriza era okusala kuno kubeera overturned. Tetusobola kubeera mu nsi nga tutyoboola ekkooti zaffe n'abalamuzi. Nuruddin ojja kukosebwa nange ojja kukosebwa. Abantu bakozesezza nnyo kkooti n'abalamuzi ne babanyigiriza. Anti ekyo kati olugaayo tetusobola dduwona. Nanti omuntu ssekinnoomu sajja janaagulirira kkooti nze gwe bajjako ndi munaku oyagala mbakolere ki? Ekitongole ky'obulamuzi bakiyita judiciary. Nga n'amawulire
mu media namwe mulimu bannamawulire ababi bangi n'akola sitole nga teriiko mutwe na magulu naye nga yo eri omulamuzi omu ekikolwa kye tekisobola kukiikirira judiciary ng'omukono gwa gavumenti ate omulamuzi ono omu era asobola okugambwako mu bakama be osobola okumuloopa nti yakoze omulamuzi gw'osobola n'okugoba mu musango n'ogamba nti oyo simwagala mu musango gwange nalabako gobagobamu n'alemeramu naye genda mu maaso kakati kankuddire ku kino nange nninamu kye njagala okusaba baganda bange abalamuzi okusingira ddala abalamuzi abakola nga ba registrars abagaba order zino ezitandika intalimu agaba order nga tagenze ku lokasi tamanyi biriyo kakati ne baleeta order nga buli omu agamba nze naliwo ne musoma mu ruling nga omulamuzi teyadifininga lokasi yali etya kakati ekyo kireetawo akakuubagano nga bwe bagenda mu kitongole kya poliisi bagenda kuginenya nti poliisi yatunyigiriza naye ng'egamba ono yaleese order tugiteeka mu nkola n'alisabye abalamuzi ku nsonga ezikwataganye n'ettaka nga tonnagaba order yonna sooka otuuke ku lokasi ate ne by'osanze ku lokasi obirambulule mu rulingi yo kiyambeko kubanga mu article 128 ennyingo ey'okusatu agencies za gavumenti zonna ziteekeddwa okuteeka mu nkola ebiragiro ebivudde mu kooti oba oyagala oba toyagala era mu eyo article 128 bw'osoma ennyingo esooka n'ey'okubiri ekkooti yeetengeredde mu mpeereza yaayo ey'emirimu kati ffe poliisi RDC giso piso anti-corruption presidential special task force n'abalala tuteeka buteesi mu nkola ebiragiro bivudde mu kooti si buvunaanyizibwa bwaffe okugamba nti ekiragiro kino kye baleese kibi obwo buyinza era busigala mu kooti omuntu ono bw'osomamu mugamba agende muki olina musindika mu kooti akiwakanyize mu kooti naye bwe tunaatandika okuwakanya okuvumirira ekkooti ku myeso simanyi ggwanga lye tunaaba tuzimba ababbi b'ettaka obwo bwonna bo babumanyi oda agireeta nga naza agiteeka mu nkola amukola ki ajja ogisoma amulina nanagiteeka mu nkola akola ki waali amanya nti ono mumuteekeko malicious damage bamutwale eruzira nga sisitimu yonna kati weewuunye fayiro ya trespass eri criminal CID anoonyereza bw'amala fayiro ye n'alaba nga eri complete agitwala ewa lawyer wa gavumenti RSA n'agisanctioninga nga tonnanenya mu poliisi oli RSA y'omulimu gwe yagukola kubanga ingredient kize yalaba birungo ki bye yalaba okugwayo omuntu ono agende mu kooti ng'omusaalimbi kati nga mmwe aba General Chams esebo omuntu ono kuba byoli mu kunyonyola RSA simanya ani Kayemba gwe mmanyo we Mutukula Kayemba gwe mmanyo we Busoga wali ejjinja mu Makati Bodondo Tirinyi Kayungeri waffe Nazigo Bugerere byonna byogera tabikola ki tabimanyi kipapula kijja kiri mu luzungu yamala mu jiji musiramu uli yamala juzu ebizibu bimujjidde office yammwe ebintu ebyesobola bintemera singamfu nebizibu ebityo office eno bwe yalinga eri constituted bwe yalinga eteekebwawe wangibwawo president yali muwegendereza yagiteeka mu buli kitongole ekyetaagisa eyina ba CIDs ate ba superintendent of police ba CID yes erina ba lawyers advocates of high court yes erina intelligence officers from same eye leka I'm telling you erina survey department manned by a lieutenant akulira ebyokupima ettaka omusurveyor mu sirikale wa UPDF lieutenant Namusoke awe muli bwe mutu tewaliiwo kitaliiwo bw'ojjawo kugamba bakusongera gundi yajja okuyamba lwakuba kati tusanga okusoomoozebwa
nti oluusi n'abantu baffe abaleeta ensonga ne mawofiisi ez'amalala omuntu ayinza okuleeta ensonga nga ye mukyamu kakati bwe mumugamba nti oba omusanga gwamusinga mu kkooti bwe mumugamba nti omusango gwamusinga mu kkooti genda ojulire ng'agamba bano nabo babawadde ssente babaguzize nakimanyirawo ekyo nakyo kingi nnyo era nga tonnanenya woofiisi ezeeyo by'owulira boogera ku bantu ne bapetitioners bano waliwo ne kye bayita forum shopping omuntu awaaba wano n'aloopa ku land protection unit n'agenda mu anti-corruption n'agenda ewa Fande Enjuba n'agenda ewa Madamu Fiona n'agenda ne ku ministry ng'omuntu ki bonna alinayo fayiro kakati bamuyite no bamuyite eri kakati ebitongole olumu bisobola n'okukoonagana bwe mutaba beegendereza naye nze njagala okusiima ennyo bannaffe be tubadde tukola nabo omulimu ne mu kiseera bwe wabaddengawo okusoomooza ne tubaako bye tutakkaanya tukkaanyiza ku bye tutakkaanya buli omu n'asigaza opiniyoni ye ate ne tutalwanagana eyo yenkwata y'ensonga ey'ekisajja kikulu byonna nga bigenda mu maaso nga bw'obinnyonnyodde njagala kuwa vidiyo emu wano gwe kennyini ogikebereko egamba bweti ngenda kukuwa essimu gwe ogyezannyire owulire kyegamba bakumpere na single shot ogizannye ogiwulire teeka wano They kidnapped my workers. They never stopped there. The next day they did the same thing. Now, if they do that to a minister's property, what are they doing to the poor people here in Matuga? General Chams, you know, kugala office y'omuntu bwaso yali misusing office. Office ye them bafere bayingira. Mbadde nagiwulidde mukama wange. Eno story wagiwulidde? Nagiwulidde. Bantu bangi bagimpadde. Nti bw'oŋŋamba nti mwe muli transparent. Ndowooza mukulu Nuruddin kankusigira ekifaananyi mu bumpimpi ku story eyo. Story Balamu ali kugamba nti olaba abantu ali ku level yiye nga minister ya ajolongebwa bwati. Okay. Kutakiririe. Okay. Ku property yiye kati olwo muyita mwananchi wananchi. Muchita mutya. Byonna mwananchi. Mwananchi. Ye mugenda muyisa mutya. Honorable Balamu. Ekisooka mumanyi ng'omusajja omukakamu ow'empisa mugoberedde okumala ebbanga era sisobola kwogera bigambo bimutyoboola naye gano gengenda okwogera ge mazima ku nsonga eyo naawe ogidde mazima nze ndowooza ekitongole kye bayita Arise Africa International nga kisibuka ku musingi gw'eddiini eddiini y'abalokole kyekubira enduulu ku ofisi ekitongole bakiyita batya Arise Africa International era bannannyini baakyo gye bali balamu bino byenjogera ojja kufuna n'omukisa ogende obakoleko interview nga bagamba nti beewola essente eziwerera ddala miliyoni 600 mu Equity Bank bali batuulawa Arise Africa ensonga eyo baali jjinja ngamba ensonga eno ya Balamu biri jjinja okay beewola essente eziwera miliyoni meka 600 mu Equity Bank essente ezo ne batuuka ne bakaluubirirwa okuzisasula banka neeranga property yaabwe okugiripozeesinga esobole okukola ki okutundibwa aba Arise Africa ne baddayo ne batuula ne banka yaabwe mbu ne bali structuringa payment eya loan era ne batandika okukola ki okusasulako kyaba enviiri ku mutwe okulaba kampani gye bayita B&B Cellular B&B Cellular ngezze okubasengula kifuba awo nno ne badduka ne bagenda mu kooti bwe bagenda mu kooti ne bafunayo court order egamba nti bino byonna bigirenga bikola ki nga biyimirira we bajjira ku ofiisi yaffe aba Arise Africa bayamba bamulekwa obudde bwe twogerera obwo bw'oba okyajjukira si byakaakati Honorable Balamu
ye yali minisita w'abaana yali akola ku nsonga z'abaana mu budde obwo naye ate ye yali aguze property mu banka n'agenda property ng'aguze property y'abaki property nkugambye property baali bagisiiga mu banka yali mortgaged property eyo yali ekolebwako ki property eyo baali bakuumirawo baana era nga balinawo abaana abasoba ebimeka abasoma mu 2 bamulekwa okay bwagenda okujjawo abaana bano ani ajjawo Balamu kampani ye okumenyawo ebintu bino bali badduka mu kooti bafuna order bajje ewaffe ffe tugenda ku ground nga tetumanyi nagambye tukola mwe mwajjira kuba n'okujja kwekubira nduulu yes nti bali mu kutumenya tutuuka ku ground ng'ekituufu bali mu kumenya era tuyita chairman w'ekyalo Honorable Balamu yaliwo waliwo manager we twasangawo n'aba security tugamba nti bane bino bisooke bikole ki biyimirire oba waliwo obuguzi Honorable bwe yakoze bano baleese order batadde omusango mu kooti musooke mugende mujjewo kooti order eno mukomewo musobole okujjamu abantu baliwa abantu bano era ndowooza Honorable Balamu kye yakola era bwe yakikola tetuddangayo naye njagala okumusiima yayogedde amazima kubanga Arise Africa bali baavu nga yagambye mukola with impunity yes Arise Africa bali baavu nga ne loan ebalemye okukola ki okusasula ne kireetera okutunda property yaabwe kati bwe tuba twagenda okuyamba abaana bamulekwa abasuulibwa ebweru nga balina court order nga Honorable Balamu gye yayise impunity katusigale nga tukolera mu impunity ekyokubiri ku bantu ababiri Arise Africa ne Honorable Balamu yali minister ndowooza ku muntu yenna mu Uganda kyali kyangu nnyo okwekkiranya ne minister ayinza n'okubaayo obuntuntu bw'abawaayo n'okumutya naye ffe twamwaŋŋanga ekyo nno kitegeeza nti tetutiriridde bannayuganda era wano wempisiza n'okulabula abanene bonna abali eyo abeeyita abanene ebintu babifuna mu mateeka bw'onoobeera munene ne wabaawo ajja okwekubira enduulu tetujja kutya tujja kujja tukuyimirize ekintu kino nakyo kikulu Honorable Balamu musajja muyivu bino nno gwonkase mbadde saagala kubyogera anti ndabirabye nga nagambe lwaki munyigiriza omuntu ku level eyo oli mukama wange enkya bayinza n'okumuleeta nga ye minister wa lands okay kakati onjogeza ku mukama wange nebye mwogerako si bya swakaba Honorable Balamu muteekamu ekitiibwa yavuddeyo ne yeekubira enduulu naye musajja muyivu kyekisooka bw'obanga ogula property yonna mu banka kimanyiddwa nti banka erina okuwa vacant possession bwe yagigula property mu banka yes banka erina okuwa property ng'ekuwa vacant possession kiki otegeeza mu vacant possession banka yerina okufunira abakooti bayiriifu bwe baba waliwo ebizibu ne bajjawo ebizibu ebyo ng'oyise mu mateeka nekwasa ekintu kyo nga tekiriiko incumbrance nga tekiriiko kirumira kyonna Honorable Balamu yagula property eno it is true yagula naye mu kugula property eno waaliwo abaana abaali bakuumirwa abo bannannyini property aba Arise Africa balina omusango mu kooti era nakati gukyakola ki gukyaliyo kati nebuuliza Honorable Balamu yakola due diligence nga tannagula bw'aba yakola due diligence abantu bano abaaliwo yabalaba bw'aba yabalaba bwe yali ng'amenya yalina court order bw'aba yali agirina bwe twagendera yali alina court order ekyokubiri bwe yafuna court order twaddayo ne tumulumba kubanga ffe tukimanye kooti ekoze etya yeetengeredde njagala kusaba Honorable Balamu Barugahare mumanyi ng'omusajja omwogezi w'amazima bw'omumanyi yes genda maaso ekyokubiri ate ne bw'aba asoomoozeddwa kubanga waliwo bye nalaba lumu ng'ali ku TV ne wabaawo omuntu amutyoboola naye nayagala nnyo calmness gye yakozesa awo teyali minisita obwa minisita weyagalagambwe takyukanga minisita wange yasigalangayo mu nsonga eno njagala abeere mwerufu kubanga kyandeetedde okulowooza tulina cases nnyingi ez'abantu abaluuzinze property zaabwe mu banka mu mbeera efaanana bw'etyo era nteebereza
njagala wabeewo inquiry ku bantu bano abagula ebintu mu banka wabaawo ekkobaane ne banka abantu nga balina ebintu bye babisinga mu banka abantu naddala waliwo banka bbiri ate njazoogerako eyemu Equity banka kubanga keesi twali tugirina endala Centenary banka tuyina keesi eyali emaya ne keesi zonna eri yali Stanbic eyemaya aba Centenary banka mu nsonyi Centenary omukazi yatuulawo ku State Square nga yagala sente ze naye bw'otunuulira ebirungo byonna ebiri mu property z'abantu engeri gye zigendamu ate obuzibu era nembutegeera kubanga bw'oba okolagana na banka ate obujulizi bw'olina okutwala mu kkooti era olina kubujja mu banka yeyina okuwa banka statement yeyina okuwa loan statement yo kw'obadde osasulira kaneryoka ekufutyanka kakati oba kufutyanka oba kukola ki n'eryoka ekola byekola ki byeyagala naye nga abantu kyogamba abantu bangi abali eyo nga banka zitutte ebintu byabwe naye nga baali tebalina bitwala gwe oli munnamawulire njagala oteekewo ogambe nti kubukedde abantu abatwaliddwako ebintu byammwe banka ku mankyolo mukeere kubukedde olabe oba muyina we munaayita ne bw'obagamba bagende nakivuba ejjula ate njagala mankyolo si bano sente zakulema okufaayo. Number 2 abantu abagula ebintu by'abantu abanaku bye basinga mu banka ate be banene mu ggwanga lino. Omunaku yasinga mu banka yagenda kwebbulula olinga babazigirira buzigirizi katika waliwo omunaku awedde katika nkusese nkuinviting I want you to pick interest in this case. Which case? Ene ya Arise Africa. Owuliri ononye Honorable Balamu ononye Equity banka ononye ne Arise Africa. Number 1 njagala osooka otegeere Arise Africa yeewola sente mmeka yali akasasula obuwumbi bumeka sijja nagamba sente mmeka yali akasasula obuwumbi bumeka. Ekyokubiri weetegereze property yaayo yatundibwa under which circumstances yatundibwa etya. Ekyokusatu waliyo keesi eri mu kooti oba tewali. Ekyokuna waliwo court order we twagenderayo oba teyaliiwo. Ekyokutaano waliwo abantu abaaliwo nga bamenya oba tebaaliwo. Bw'onootegeera ebyo ojja kuba omaze okuddamu Honorable Balamu. Muli ludda wammwe? Ffe tukolera Mmengo. Ekitongole bakiyita batya? Presidential Special Task Force Land Matters and Environment. Nene kano kakulu. Bannabyabufuzi bajja ebyobufuzi mu nsonga ezikwataganye n'ettaka. Ettaka twogera ku buwangwa bwaffe, twogera ku byanfuna, kwe tujja emmere, kwe bagenda okutuziika. Bwe baba bakutte abantu nga babbi b'ettaka nga babakutte mu mateeka. Toleeta politics. Toleeta byabufuzi kugamba nti babakwata batya. Teriiwo asobola kukwata bantu nga tebakoze musango. Gwe munnabyabufuzi atayagala abantu bo bakwatibwe. Abantu bo bagambe baleme okulumba ettaka ly'abakadde, ettaka ly'abamulekwa, ettaka ly'abannamwandu. We twajjira mu kisaawe dynamics z'obubbi bw'ettaka zikyusa. Abantu bajjanga buzi ne bawamba ettaka ly'omuntu with impunity kifuba. Kaakati ebyo byaweddewo naye baagala kubizza. Bw'otunuulira trend eriwo ono ayogera n'ow'amawulire kati mukulu Nuruddin tewaliiwo kye bakola nga tetukimanyi. N'enkiiko ze bakola nga basonda ssente nga bagenda kubyogera tuba tukimanyi. N'abamawulire be bakubira tuba tubamanyi. Ne olw'okubanga democracy muzeeyi gwe yaleeta tubaleka bazanyire mu space eyo. Kati obubbi busigaddewa. Wawe buli? Obubbi buli mu families. Aba family mbadde njagala awo tetugendawo. Leero mbadde njagala kutambulira mu series. Okay. Era njagala ondagirira ofisi yo weeri. Okay. Ofisi yaffe eri Mmengo kumpi ne Wankaaki y'olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Bw'otuuka awo okuba ku ssimu zaffe. Bw'otuuka awo noonya ki? Noonya hoteri bagiyita Kenron. Awo wennyini tuba twogerezeganyizza ofisi yaffe eri kumpi awo. Obuuza ofisi ya Brigadier Lukyamuzi abali awo wonna waliwo abaana ba boda. Brigadier Lukyamuzi. Obuuza ofisi ya Brigadier Lukyamuzi. Kenron awo wabweru. Gwe obuuza ofisi ya Brigadier Lukyamuzi buli muntu agimanyi. Njagala namba y'essimu. Enamba y'essimu eya ofisi tugirina naye basobola okuba ku 0783 0783 463 463 772 772. Eyo ebadde yange eya ofisi eri 039
ya office yeno kati Yes. gyonsomera ginsomere 039 039 325 325 7002 7002. Eh. Okay, ogambye osigadde oli mwami ani? Ndi mwami Jamiru naye mbadde nsaba onzikirize kano kayiseewo. Okay. Abantu baffe abali ayo tukyali beetegefu, tuli tayari okubadduukirira. Bwe bakulumba tetujja kuwuliriza bintu by'abantu, tujja kujja tubadduukirire nga president bwe yatutika omulimo, muyambibwe, gavumenti eriwo okubakuuma n'ebintu byammwe, tujja kubakuuma. Okay. Obawulidde Presidential Special Task Force on Land Matters and Environment. Sibyo tubweri? Esebo. Mukadde wange omulire engeri gyakubuuliddemu ensonga bwe zitube zitambudde. Ensonga z'ettaka tesobola zimala mulonde gumu kyobola njagadde nkome wano olina kyoyizeemu. Genda ku office nga bakugambye. Bali wali Kenlon Hotel obanga agiyisa. Waliwo ebipande biri awo ndoza n'ekyamasomero. Kirirako katono. Awo buze office ya General Luchamuze. Luchamuze nya lya Luganda. Buuza office ya General Luchamuze. Title zinzo okubuuza buuza office ya Mwami Luchamuze liruddawa. Ojja kutuukawo bulungi. Jangu oyina national ID. Siwe kiri. Bobo oyina bikwata ku ttaka lyo bikijangu nabyo enewe. Tuukawo obabuuze. Nze Nurdin Ntege tujja kukwataganira omulundi omulala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu Mweraba. wa barakatuh.